Frank Lwenige emanya no ku Uganda empya mwebali kubeerako mwebali kwekuumirako nammwe abapya mu subscribing okumanya okusobola okumanya amawulire amapya agabagazze. SB4 ali mu nnaku ey'amaanyi era nga ali mu nnaku empitirivu olw'ensonga nti ffenna tukimanyi SB4 eyanoonya Kirevajje. Ffenna tujjukira nti Kirevajje yali yabula mu industry era nga yali yava mu bya music wabula nadda mu kyalo n'atandika okulima n'okkuba amatafaali. SB4 olw'okuba nti yali awagira nnyo Kirevajje yavaayo n'agamba omusajja ono nga yabula kamunoonyeeko n'agenda n'amunoonya kwe kumugwako ewuwe gy'akasiba ng'ali eyo ali mu kkuba amatafaali. SB4 n'ayamba omwami ono Kirevajje era yamuyamba ffenna tubadde tukiraba nga Kirevajje akomyewo mu industry era ng'abadde aperforminga ennaku zino wabula SB4 teyakomaawo n'amukolera ebintu bingi era n'amukolera n'akayimba wabula Kirevajje ye kye yakoze n'asalawo n'ava ku SB4 neyeerabira ebintu byonna bye yamukolera neyeerabira biki byonna bye yamukolera n'amuvaamu n'asalawo afune management etategeerekekeddwa era nga SB4 essaawa zino agamba nti si musanyufu olw'ensonga Kirevajje ekyo kye yamukoze si musanyufu. Nkuleetedde audio z'abantu bano babiri nga bwe tuzeeditinze njagala oziwulire eya Kirevajje ne SB4 owulire ensonga ki egenda mu maaso wakati w'abaami bano babiri era nga njagala omanye ensonga ki egenda mu maaso kubanga SB4 si musanyufu wadde n'akatono olw'ekyo ekyabaddewo ate nga ye abadde ataddemu ssente ze eziwera wabula ate Kirevajje ye n'amwekyangirako. Njagala nkuwe audio z'abantu bano babiri bonna obawulire owulire munne buli omu bw'ayogerera munne. Nsigadde mpitibwa Frank Lwin. Subscribe Uganda mpya. Ambade sina manager nga manager wange Yesu bebalenga mbagamba nga bulijjo nti manager wange Yesu bannaye okudduka ate nga ne wakamanyiyo bannaye bwe yajjanga oba todduse wabula tabangako manager wange maze ebbanga ddene nga musaba abeere manager wange okuva yatandika okuteeka Kirevajje waggulu nalabanga omusajja akola bulungi ekintu akiwanika waggulu bamanager bange tebaliwo ate waali asobola okutambuza ki omulimu ne musani mugabira manager wange SB4 yagaana ne musaba n'omulundi ogwokubiri nga abapanzi ja kubeerawo nga nkuyambako buyambi nesobola kubeera manager awo kale bwento nanoonya munnamasaka era ewe nakeera bukeezi nga amawulire gye mugatadde wagali waggulu nnyo abantu bali mu kudimandinga ennyimba ziriwo empya so manager wange Lukwago Deus munnamasaka era endagaano zabanzedde okuluma nti tubadde ku agreement ya gentleman's agreement nti temusayininga abantu wenna mwetegeera ne mukolagana. Nakera ku makya n'angamba yamumpangirira manager wange yasobola kuleetera muvubuka mulala ne muzza ku bbayi ne mugamba Kireva awo bonna baaliwa nga tutandika naga nti omukwano gwange yanyambako edda nga tusenguka ne mugamba nno si yenkola buli mukwano gwange najjanga akusayininga nogamba balonoonya byawe era nkyanamunyisa okulaba ate nga ku TV mpulira agambye nti manager wa Kirevajje mpulira agamba manager wa Kirevajje bannanga baganda bange bali eyo nebaza mukama okubanga yampadde manager omupya bayita Mr. Lukwago Deus munnamasaka so fire akankolera video esoose ya buluma akoze fuma kumande tuli mukola nyima ndala okubanga tuka satisfying nange mbadde mbuze nnyo ke kaseera mbawe ekiddako zedamugambye ne mugamba nti wonna woowuliridde ng'olemereddwa mpita nkuwa amagezi nze mbadde ne plan nnene bweti esobola okupika Kirevajje nadda ku maapu bingi nnyo byesasobola okwogera wano bingi nnyo ebizibu Kirevajje byalina nga solution yabyo nze mbadde nayo yagamba muto muteekangamu ku ssente mukyanga abeerawo nyinza okuba nga simuteekangamu naye ati siko watula wansi alowooze appreciating obwongo bwe mutaddemu obwongo bwe nkozesezza okujja essaawa zino nga munnamasaka asobola okumusayinga munnamasaka yawadde statement nti bakola naye edda wadde nga ludde nga mukozesa nga ebivulu lwaki tamusayininga abadde tamusayininga akozesa obwongo bwe mutaddemu nze taŋŋamba kunti ateekamu ssente buli kyani kyambadde nebaza mukama buli kyani kyambadde nebaza mukama kuba yansanga mumbeera mwene waka mubadde mugiraba aye nange mbadde mu kucapa komyawo nga Yesu buli kimu akikola
kambali nange newunya mukama ekintu kyaddusa bwati ati kuyo omusajja akaba ndataddemu ssente bannaye tanteekamu ssente ataddemu se bayansayininga nedda era nsaba nyongera okusaba muganda nga SB4 I need you as my friend nga lwali kikuba neetaaga okwanjala munnamasaka akumanye tuddemu tutambuze ekintu kino esaawa zino mumalaba twaline ne Kamiri abale emyaka gyamaze nga tasisinkana ku Kamiri yoni nga boogerezeganya akozesa obwongo atuula wansi akozesa obwongo ajjukira olunaku olwo ebigambo bye namugamba ng'aganye ku miitinga Kamiliyoni n'atuuka n'okugamba nti nonna waka nempangisa emmotoka neŋŋenda ebuloba ekataluko ne muno nayo neezya ne muleeta nasisinkana Kamiliyoni alisimanyi nti yateekamu ssente okusisinkana kwange ne Kamiliyoni nze nali simanyi munnange ajjukire we namusitwala ne mutwala nga tuli cricket oval wa Mwangi ne mutwale wa Bebekulu bigambo kibe yamugamba ajukire wona sula Sindi ne mutwalayo ewuwe bigambo kisindi yamugamba nange simanyi kyayombera simanyi kutandika nakubako nawe mugambe ntya kubanga tabangako manager wange nali mupepereza perezi kuba manager ntabangako omulimu gwakoze ngwagala era nkyagwagala mukobola abere mukwano gwange nga bwe yagamba kyazanga nnoonya tudze ekintu waggulu singa abategese show osobola ogenda n'omuyingira nyo kasitaba nga ayise mu manager Lukwago waliwo omusajja musumbu wamuli obubi omusajja bamuyita excitement